Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda omukama mulungi. Mikwano buli omu gyali mulamusaako amanya n'eddoboozi Edith Nansubuga nga ndi wano ku Tawira Radio and TV. Abooluganda tuzze kwogera ku nkuza y'abaana nga bannankuba kyeyo oba abantu abali mu diaspora. Tukoze tutya okulaba abaana baffe, okulaba nga abaana baffe bakulira mu mbeera ennungi ate nga batya Katonda nga bawulize nga bakakamu nga bwe twandibaddewo. Omugenyi waffe omukulu omwami Kangave Ahmed Musaz yali mu studio gwendi naye mu studio olwaleero. Mwami Ahmed nsanyusa okulaba sebo. Nange mama nsanyuse okufiira nga nkusisinkana kutowera ku radio yaffe ya Tawira ne TV. Amina. Nsanyuse nnyo okunkyaza olunaku lw'omukaaga luno. Weewaawo. Nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala. Weewaawo sebo. Kaakati mukwano omulamwa gwe tuliko olwaleero. Tukoze tutya okulaba nga abaana baffe bakulira mu mbeera ennungi wadde tetuli nabo bali mu nsi yaffe naye ate nga ffe tuli bunaayira. Webale nnyo omuteesiteesi omukyala Edith Nansubuga. Yesebo. Omukyala Edith Nansubuga Munnasingo muzzukulu wa Gabunga ebuwaya Sagala. Nsanyuse nnyo ku nsonga eno enkulu ennyo kuba tukimanyi nti abaana baffe gy'emisingi emito emisingi egigenda okubeera nga gibeerawo mu biseera ebijja mu maaso. Kati tulina okufaayo ennyo okumanya nti emisingi egyo tugiteekateeka bulungi. Abantu abasinga bagayaliridde nnyo abaana baabwe ddala abantu abali mu diaspora n'omusiŋŋaana nti nno yava eka najja abeera ebweru eno kati abaana n'abalekera omukyala naye nga enkuza y'abaana erina kubeera y'abantu babiri. Abantu mwembi ababiri nga mwina kyemugattako akabaana okusobola okubeera nti nomubakuza obulungi kubanga bw'otunulira bamaama baffe abo basinga nti banafu era n'abaana baffe bano bakula bakimanyi nti maama munafu naye taata bw'abeerawo omwana oluusi taata bw'amukangamu n'eriiso n'amanya nti no kikola kiki nti taata waali taata ategeeza kino kati ekitegeeza nti no rooli y'omuzadde gwe taata baavudde ekanajja mu diaspora eteeka okubeera nti nno wabeerawo enkwatagana ey'amaanyi ennyo okusobola okulaba nti nno abaana bano bakola mu nkula ennungi kitya kuba oluusi tuba tuvaayo naalisabye nti omuntu bw'oba ovudde mu diaspora wali badde ng'owaayooko obudde okulaba nti oddako eka n'okubeera oluusi nga ogezaako nnyo okulaba nti okola supervision egezaako okulaba nti buli kiseera obuuza abaana bali batya abaana bafaayo kusoma kwabwe n'otabeera bubeezi mu diaspora kubeera nti weeswe okola bukozi ssente holide bwetuuka oba vacation ey'okuddako eka making sure that nti no monitoring abaana enkula yaabwe engeri gye bakuzibwamu maama akola atya afaayo atya ku baana ku masomero agendayo n'atuukayo n'alaba abasomesa kugamba abasomesa ne batabalekera bulekezi baana kugamba nti tubalekedde naye maama atuuka ku ssomero n'alaba ensoma y'abaana abaana basoma bwe bati beeyisa bwe bati era maama mu nkuza y'abaana ali atya asobola okubeera nti afaayo bwe kibeera nti no kya ddiini maama afuddeyo okulaba nti abaana bayiga eddiini kuba tukimanyi nti nno eddiini kyekintu ekimu omusingi ogw'amaanyi ddala oguwa omuntu okusobola okubeera nti naafuna future ennungi n'okubeera nti awangalira mu community nga muntu ddala ayina empisa ennungi era community gweyagala naye kennyini okubeera nti naakulaakulana mu society mwabeera so nanze naali kitunuulidde nti tufeeyo nnyo okulaba nti nno bwe tuba tufunye empumula zaffe vacation zino tuddayo eka okwasiganyirako bakyala baffe betulekayo okusobola okulaba nti no bakuza abaana obulungi ate era netutakoma ku ekyo ffe kennyini tubeera nti netukula omulamu tubeera nti netufaayo okusobola okulaba nti no tukwatagana n'abasomesa kubanga abaana baffe abamu betuleka eka ogenda n'omusiŋŋaana nga ebiseera ewaka babeerawo bitono bw'obala mu mwaka bw'obala omwaka omwana ayinza okubeera nti nawaka amalawo emyezi esatu mu mwaka omulamba ng'ebiseera ebisinga obingi abimala ku ssomero kale naalirabye nti twaliyo tukwatagana n'abasomesa bwe tuba tuzzeeyoko mu vacation ne tusobola okubeera nti abasomesa tukwatagana nabo bulungi ne twogera nabo okusobola okulaba nti ne batukuliza abaana mu nkuza ennungi n'okubeera nti nno babateekamu eddiini kubanga tukimanyi bulungi nti okutya Mukama Katonda amagezi mwe gasookera so ne tufuna product ennungi ejja okusobola okubeera nti neeyimirizawo future yaffe obulungi. Weewaawo taata neeyanziza nnyo neeyanzeega okunziramu bw'otyo naye kaakati nga bwe tuli ffenna bankuba kyeyo nze nnyinza okuba nga
nsobola okumala omwaka nga sizze waka nentuusa mu 2 oba 3 muzadde munno oyo wandimuwadde magezi ki akola atya okulaba ng'abeera ne bond wakati we n'omwana n'ekirala n'okulaba nti omwana oyo asoma bulungi okulaba nti omwana kwega yeeyisa mu mpisa nga ffe ze baatukulizaamu ebiseera ebiyiseeko emabega. Kakati ekirungi ekiriwo nti no kakati omulembe gwe tulimu nti communication eri efficient tulina access communication nti kati tulina social media yajja tusobola okwolezeganya bulungi nnyo WhatsApp ne twogerezeganya n'abantu baffe betuleka eka. Kyalibadde kirungi nnyo era ekintu kino nkikubiriza nnyo abazadde okubeera nti no tubeera in touch n'abasomesa baffe. Okitegedde ng'oggyeko ekyabamaama waka naye abaana baffe ku masomero eri kati ndi ku baana kubanga tukirabye nti abaana baffe bawangalira nnyo ku masomero. Kyalibadde kirungi nnyo gwe nga omuzadde n'ofaayo nnyo okulaba nti omuntu omusomesa asomesa omwana wange ndi naye ndi naye n'omumanya nti naasubuga ono akola atya mathematics ono amukola ki ekyetaagisa nti abulamu wano nti kati katusale amagezi bwe tuti. So tulemu kubeera nga twesuulirayo gwannagamba olw'okuba tukola ssente abasomesa tubeere nga tukola kiki then n'oku-appreciatinga abasomesa ekintu kye bakola bwe kiba kyetaagisa kumumotivatinga n'obako n'ekirabo ky'omuwa nti no musomesa Mr. Gundi sand so naali kusabye ofunemu extra care gy'otunuulira ku mwana oyo nti bw'aba avudde mu class bw'aba musomesa wa biology oba musomesa wa history alina engeri gy'asobola okuyambako omwana oyo okulaba nti naagezaako okuimprovinga n'okusobola okukola kiki. Kati n'ekirala ne maama n'otasula busuuzi kati abawangalira akanga ye nga tagenze mu kisulo nti ava waka n'agenda asoma maama ofaayo nnyo okubeera okutya omusupervising otya mu lunaku okusobola okulaba nti mu lunaku otwala obuvunaanyizibwa okulaba nti oyogerezeganyizaako ne maama nti omwana oyo lira asadde gundi oyo bannaaye afaayo ku mirimu gy'awaka ye bwekuba kulima nti agendako mu nnimiro asobola okusalira ebitooke asobola okubeera nti no bwe bagambye nti kusimba kasooli oba okukola kutya afaayo ku mirimu egyaffe gisobola kuba emirimu gino tugenda ntugiragajjalira naye ng'abaana baffe gyejatukuza emmwanyi kwe tukulidde buli kimu kyonna. So abaana baffe abalina katugambe ng'ebintu ebyokukola waka tufeeyo nnyo abaana okubeera nti bw'aba ali waka asobola okwoza ebintu ffe twakula twoza ebintu omwana kuba kusekula binyeebwa nga ffe tetubiku muntu obisekula paka ne bijja amazzi muzeeya nga ayagala kukisekula nekigonda bulungi ebirimu ebintu ebyo byonna oluusi tubiragajjalira ne tutafaayo ffe bali mu diaspora kulaba nti tukola monitoring nga abakyala bano bamaama baabwe tutambudde nabo okusobola okulaba nti tukola kiki tukuliza omwana wamu. So n'alisabye tufeeyo nnyo with the social media kati gye tulina nti omuntu asobola communicatinga n'abantu abeeka buli lunaku maama n'omubuuza nti abaana abo bakola batya bafaayo ku mirimu gy'awaka maama afaayo kyenkana ki naawe kenyini n'oyogera nabo naawe ne babakwasa n'oyogerako nabo nobaga nti bannaaye nayagadde mukole bwe muti omukyala yeeyisa bw'ati future ye musobolere okubeera nti no omwami yeeyisa bw'ati future ye esobole okubeera nti emubeerera ennungi. So kyensaba nti no tufeeyo nnyo okukwatagana ne bamaama tufeeyo nnyo obudde bwabwe okubeera nti no tetudda buzibu kubeera eno okukola bukozi ssente naye nga naffe tukola monitoring through the social media WhatsApp okutuwaako ku baana abo ne twogerezeganyako nabo ne tubaga nti bannaayi mufeeyo ku nsonga zino wamu nga bwe tukwatagana ne basomesa baabwe abo basoma mu bisulo musomesa omugambe nti nafa gundi obametroni abo bakulu nnyo ddala ku masomero okusobola okulaba nti no bamonitaringa abaana abo mpisa zaabwe okubeera nti no bazimproving okubeera abakyala abalungi n'abaami abalungi abagenda okubeera nti baweesa eggwanga lyaffe emiti emito okusobola okulaba nti ensi yaffe etambula bulungi. Kaakati okimanyi muzadde munnange nti abazadde abamu olw'okuba nti no tuli eno tukola ssente oli bwawo asobola okuteeka omwana we mu ssomero tugeze oba London College n'agaba bansaba obukadde 3 n'akirekawo n'ateefera sikulu fees namusasula ebisigadde abasomesa be bame tayagala kumanya wabula ye alinda results end of term omwana akoze atya wano nga mu term wano omwana emyezi 3 gy'amaze ng'asoma n'atagifaako wabula n'alindira okusala emisango wali ng'omwana akoze bubi ate nga wano yateefaako omuntu oyo omugamba ki? Kakati mu nkuza y'omwana ddala nga tutunuulire ku ssomero tulina triangle bwe gitunuulira ebeera ya nsonda 3 abasomesa batutegeeza nti
triangle eyo waggulu ebeerayo omuzadde omuzadde omwana n'abeera mu nsonda eno ey'okubiri kakati omusomesa n'abeera mu nsonda eyokusatu kitegeeza nti ebintu abantu abasatu abo parties ezo essatu zirina kubeera nga zikolera wamu zirina kukwataganira wamu gwe omusomesa leka gamba nti no nze omwana olwokuba nsasula obukadde 3 nsasula obukadde 10 nze nja kulinda bulinzi results okitegedde faayo nnyo okubeera nti nowaayo obudde bwo okulaba nti nogendako ku ssomero omwana oleme kubeera ngaomulekera bulekezi basomesa era tuse tukiraba ng'abantu abamu omwana omuzadde agenda n'atuuka n'abeera nti no omwana atuuka n'akola byakoze olw'okuba akimanyi nti no taata tafaayo n'ajooga abaki n'ajooga abasomesa abayisaamu amaaso n'abayisaamu naye bwe muba nti mukwataganira wamu omusomesa aripootinga taata n'omanya n'ojja ku ssomero bwe kiba kyetagisa kangavvulamuuko n'okangavvula kati mwenna ne mumanya ekigenda mu maaso awo omwana n'abeera nga takoma bukomi wakati awo wakati wa musomesa naye n'omwana naye nga omuzadde naye nti bwakimanya etaata anzise ku ssente ze zawaayo so nomakinga sure that nti no ofaayo n'otuuka ku ssomero n'obuuza omwana ono akola atya notalinda bulinzi nti no nze abazadde abasomesa nabakwasa gundi namala results ze nninze faayo nnyo okulaba nti no kati nga gwe omuzadde weetuukira okitegedde n'olaba omwana akola atya kwegamba triangle eno tugiza nti omwana abeerawo omusomesa abeera nawo omuzadde ebintu ebyo bwe bikwatagana parties ezisatu ezibeera nga zikolera wamu tujja kuba tujja kufuna omuntu product ennungi omuntu agenda okuyamba society okugenda mu maaso tweyanziza nnyo mukama waffe tweyanzege mukulu Ahmed webale nnyo webalire ddala ssebo amiina nnyabo abazadde bannange ndowooza mukiwulire tufeeyo ennyo eri abaana baffe muleke kusulayo gwa naggamba nodde eri noganze kasita nkola ssente at least mu week yogeramu ne metron tugeze nti no ku weekend wa metron obudde osobole okulaba ng'oyogerako n'omwana wo era omwana wo muzzeeko mu kafuba at least eddakiika emu omugambe kiki ekikutawaanya asobole okubulya nti maama oba taata kino na kino kubanga mwami Ahmed tulina abazadde nga bombi maama ne taata bali wano nga bonna banoonya ssente kati nga omwana n'omusomesa bali waka nga bonna abazadde abali wano bebo be bandibadde n'obuvunaanyizibwa ate obusinga kati abo tuba tugenda bakola tutya kati abo ndowooza nabo tujja kubeera nti nno tuddeyo ku nsonga eri gye tugambye nti nno tugezeeko nnyo okulaba nitukwatagana n'omusomesa omusomesa bwe tumukwatagana naye netubeera nga buli kiseera tufaayo ensonga gyatutegeeza n'atugamba nti bannaye gundi yeetaaga gundi bwekiti gundi ndaba nga agayaddemu nomuga mutuweeko twogere naye kuba kati ensonga ekiseera kyetulimu kino kyakazigizigi buli muntu yafuluma eka okusobola okubeera nti nanoonyeza ekigulira magala eddiba abaana twabalekayo obasiŋŋaana oluusi abamu abava waka maidi yaliwa waka oba kojja oba anti yaliwa waka oba omuntu omulala yenna asigadde so nosanga obuzibu obw'amaanyi ennyo bwe twolekedde so tulina kubeera nga tufaayo nnyo okusobola okulaba nti buli kiseera tukola follow up ku masomero gye basomera n'abantu bano betwalika awaka bwe bali bayira kojjaawe oba bali na ssenga gwe twabalekera okusobola okulaba nti nno ssenga ye bw'aba nti naakola omulimu guno gw'okulabirira abaana buzibu ki bwasinkana ye omwana ono kaakati ye ssenga amuyisa atya abaana basinga obungi tebatera nnyo kufa tebatera kutya nnyo bassenga baabwe bw'amanya nti abazadde bagenze teyeefiirayo naye bw'amanya nti no awuliddeko ku ddoboozi lya taata abuuza ssenga gundi oyo yeeyisa atya nansubuga yeeyisa atya so kimuleetera okugamba nti no bajja kundipootinga eri muzeeyi kati ne ssente z'abaddampa oba obuyambi bw'abaddampa agenda kubusalako tajja kungulira taabu tajja kukola bw'ati kati ekintu ekyo omwana kimuleetera omwana alina obuvunaanyizibwa okufaayo ennyo ogamba nti kampeeyo ebiseera olwo ng'ate temwerabidde na musomesa ku ssomero eri kubeera nti kubanga naye abalina amawulire g'abaabwa nti gundi kati ali ku ssomero kubanga ebiseera ebisinga obungi era tujja kusaasira nnyo abaana baffe nti abaana baffe wano bwe tutali kiba affectingamu simba wakati awo nsaba kunsonyiwa wandiwagidde abazadde bonna ne balekawo abaana baabwe olw'okuba tunoonya ssente ne bajjeebunaayira ekintu ekyo ndowooza sijja sikiwagira naligambye nti no walibaddewo omuzadde omu atambula maama sigala waawaka kati taata gwe tambula kati taata osobola obulungi bw'abaana kubanga
ekintu ekyo kiba affectingira ddala kinene nnyo omwana okubeera nga taata taliiwo ne maama taliiwo omwana oyo afuna trauma ey'amaanyi ennyo kitegedde so kyalibadde kirungi tugambe nti maama sigala awaka taata gwe ogenda otambule onoonye ssente naye teweerabira ate kubeera nti nookola ki okwatagana ne maama buli kiseera mubeere in touch n'omwana ono ogulusi nga bamukuwako n'omuwuliza naawe n'obeera ng'oyogera naye omugaye nti munaye nafuluma omwana aba mukulu ategeera nti taata munaye yafuluma olw'ensonga nti alina okukola kiki alina otunoonyeza education kubeera nga tutambula kakati ekyo nekibeera nti kiyambira ddala bulungi nnyo okubeera nti omwana ono asobola okukola kiki okutambula obulungi senga maama ye waali maama nga bakwatagana ne taata n'omusomesa ku ssomero eri ne balondoola enkuza y'omwana eno obulungi eri etya okusobola okubeera nti naatambula bulungi nga tetwerabidde eddiini eddiini kintu kikulu nnyo mu nsonga eno eddiini naye ng'ate abazadde abamu okimanyi muzadde munnange nti tebafaayo bo bafa ku ssente balinga abagamba nti n'abaana bano balina gye bagenda ne babaguza nga bona ogamba nti kange nenguleyo omulengo gw'ennyaanya ne bagamba nti leka abaana tubalekewo tugende tunoonye ssente waliwo omwana gye bamutunda bw'aba maama kyenda kyo ky'obonyaabonya bw'oba taata musaayi gwo gwokola ki kale n'olwekyo bazadde bannange teriyo gye batunda baana at least bwe tuba twasalawo kugamba nti nogundi agenze kunoonya ssente omuzadde omu agenda anoonya ssente omu asigaleyo ng'akola ki omwasigale ng'alabirira abaana okusobola okubeera n'ekirala ekikulu eddiini bannaye abazadde tetusuulirira ddiini eri abaana baffe omwana alina eddiini wankizo nnyo noono atalina ddiini era nga bwe tuba twagala okwewala ebizibu byonna kubanga okuza omwana ebeera nga project it's a long term project gyolina okufaayo nnyo okuwa obudde obutavuma okitegedde kubanga in future tulabye abantu olwaleero nga babeere mu kukaaba olwaleero abantu bakaaba olw'ebisiyaga olwaleero abantu bakaaba olwaki naye nga tebafaayo mu lubereberye egamba nti n'omuntu ono akakyama amamera okalabira ku muki okagolola nti kamumenyesi kati mu kusooka wano tufeeyo nnyo tuteekemu amaanyi let us invest our time mu baana bano nga bakyali wansi eno tuweeyo obudde bwaffe okulaba nti tutereeza abaana bano baleme okubeera nti batufuukira ekizibu mu maaso eyo ate nga tetukyasobola kubeera nga bagolola tuteekemu amaanyi tuteekemu buli nna buli kyetaagisa okulaba nti nno tubajjamu abakyala abalungi abaami abalungi abagenda okubeera nti nno society zaffe baziyamba okuzitumbula okugenda mu maaso weewaawo kaakati mukama wange nga tufundikira kalowooze kikoolina eri bazadde bannaffe nja kubira abazadde bonna abali mu diaspora abali mu America abali mu Europe abali mu Asia n'abali awalala wonna nti tufeeyo nnyo ku baana baffe tuleme okubeera nti tutunuulira ssente zetugeze eki zetajja okunoonya naye tusobere tufeeyo nnyo okulaba ddala nga tukwatagana ne abazadde be twalekeka bamaama baabwe wamu n'okukwatagana n'abasomesa ku ssomero gye bali omusomesa bw'akulaba nga ofaayo nnyo naye ateekayo amaanyi n'agamba nti no olaba taata gundi afuddeyo nange kamuyambe mwana ono omusomesa agenda na muntu amufuddeko afuddeyo gwe bw'otafaayo omusomesa naye agamba nti olaba taata wagundi tafaayo naye alabika ali so ekintu ekyo tubeere nti tufaayo nnyo buli kiseera okubeera nga twebuuza tumonitaringa tubuuza bamaama baabwe bannaye gundi akola atya bannaye gundi atambula atya ate nga tuweerabidde nakubuuza musomesa naye ofuna obudde n'omugamba mwana oyo mukubala akola tusaze tutya amagezi yeetagamuko extra coaching yeetagamuko katabo bwe kati ye empisa ze ziri zitya ku ssomero mumutwalako mu nnimiro n'akola okitegedde bwe kuba nti no kwoza dormitory ng'eyo afaayo musomesa yakuwa obubona nti yakuwa amawulire agona nti omwana ono munafu yeetagamu enkola bweti yeetagamu okukwata bwati yeetagamu bamaama gye tutuule naye tubeere nga tukola bwe tuti tukwasiganyize wamu so ke kalowooza akayinza okubeera nga mbasibirira nembeebaza ate okukola baganda bange bali ebweru mwebale kukolerera eggwanga lyaffe nakubeera nti musacrificinga ebweru tebeereka abantu abali omu kimanyi tuvaayo ne tuyita mu winter etukuba ne tuyita mu summer ng'ekyo kyonna kye tunoonyamu kulaba nti ensi yaffe tugikola kiki tugikulaakulanya okugenda mu maaso n'abaana baffe tufaayo okubeera nga tubawa future ennungi so nembeebaza mwenna abali mu diaspora abafuddeyo nnyo
ku nsonga eyo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Mr. Kangave Ahmed Musaazi weebale nnyo se weebale tukyalirako. Amiina nnyabo. Mukama akuwa omukisa. Amiina nnyabo. Nsaba ne maama w'abaana oba n'abaana baffe Mukama abakuume. Amiina nnyabo. N'abantu baffe bonna abali ewaka. Mpozi nja kumpayo akaseera ntumire ku manyi Ssaalongo. Ssaalongo Musaazi. Era abalongo bakoze P7. Wow. Kakati ate n'omuwala omu first born naye agenda kukola senior 6 kugamba kati omuvubuka asembayo naye agenda kukola amala kg 3 ayingire P1 naye graduate kati ndi mu kintu wakati Mukama abajjukize byonna. Mbatumira abaana bange mwenna Hannatu ne Haram ne Mariam wa senior 6 mbala P7 nembeera nti no mbagaliza okukola ebibuuzo ebirungi abamaze aba P7 nembeera nga mbakulisa era tusaba Mukama Katonda abeere nga atwongereyo mu senior 1 mwongere okubeera nti mulwanirira future yammwe n'okubeera abakyala abalungi abawulize eri eggwanga abawulize eri Ssaabasajja okubeera abakyala abalungi abawuliriza empisa n'ennoni za Buganda nga n'eddiini esookera ddala temugisudde muguluka okwambala obulungi okweyisa obulungi nga eddiini yaffe bwetusomesa. Maama w'abaana nendowooza Nnaalongo nja kubeera nga mutumira maama w'abaana nti no weebale kukuuma baana wessiri okubalabirira obulungi n'obakuza empisa ennungi ezaffe ate era n'obeera nga obagunjula obulungi bwe batyo basobola okubeera nti basobola okukola emirimu obulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'okutumira baganda bange famire yange mu America e Boston awo Waltham taata wange Haji Isa Lusimbi Kangaffe mutumira baganda bange Abdul Bwama baganda bange Sulaimani baganda bange bonna Ismaila mwenna batumira bannaye nti mwebale nnyo kubeerayo mwebalire emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala. Weewaawo ssebo tweyanzeege bannange amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Nansubuga Edith mu Nasingo nange neebaza mwenna abawuliriza abaffe mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutuwuliriza mwebale kutulaba nange njako ntumirako ku mwami wa Lusimbi Joseph mukwano yonna gy'oli mu Nasingo munnange taata w'abaana Mukama akuwangaaze n'abaana baffe bonna sijja kumenya nti no bagundi mwetegedde buli omu gy'ali mbaagaliza kisinga Nenanyini Tawira Radio wamu ne TV Sebo mwami Sengendo Jonathan Mukama akuwangaaze producer waffe Sebo tukwagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abatukuumire. Bye bye.